Enkya ya leero abavunaanyizibwa ku by'okwerinda MPG nga bakulembeddwamu amyuka RDC Saadi Mwanje Muteesa Nsira basisinkanye abakulira abasawo b'ekinnansi MPG okusobola okubalambika ku biki ebigenda okussibwako essira ku kikwekweto ekigenda okubakolebwako. Kino kigendereddwamu okutereeza omulimu gwabwe nga bajjamu abo abagwerindikamu. Kizuuliddwa nti abamu ku bo babadde bafera abantu ne bamaliriza nga babatunzizza ebintu byabwe. Lubaale tamanyi kawuka kagenda kundwaza kumpita. Ekyo kyo tukkiriza tukole ki? Oyagala kuŋŋamba ekyanza ekyo bw'okyozaamu kikugamba nti jjajja nedda toyoza. Mukole emirimu nga biyonjo. Ffe tuli okulwanyisa obumenyi bw'amateeka. You get involved in criminality, of course, etteeka ligenda kuttira poliisi. Akulira ebyobuwangwa ku disitulikiti Harriet Nampeera ategeezezza nti ddala kituufu bangi ku bannaabwe tebamanyiddwa kale nga kibeetaagisa okwewandiisa ng'ekikwekweto tekinnatandika. Nti okuwandiisa mu Culture Office twetaaga akafaananyiko ng'omuntu akola ebyobusawo, then twetaaga ndagamuntu ID, twetaaga LC1 ebbaluwa ya LC kubanga LC mu kifo ky'okoleramu yakola ki yakumanyi ffe tukumanyi nnyo. Abasawo bano mbalaze nti obutakwatagana nabwe buyitiridde okuzza omulimu gwabwe emabega olw'ebiwayi eby'enjawulo nga n'olumu bivuddeko entalo n'okwewalana. Eno ewaffe olabulabi omusajja abadde asuulula amaanyi omusawo wa kinnansi kati okusomozebwa okwo kwe kusinze nnyo okutukosa n'ebibiina ebingi nakyo nsonga. Obumu kintu kikulu. Ekirala abasawo b'ekinnansi tulekerawo obuteeyagala. Kubanga bw'omanya nti nneekanyika waguddeyo obuzibu kubira essimu ngambe kyeyamaanyi jangu olabe bino. Tujje nga tubyongera ettaka ku bakulu naye muddeyo ne mwekola obubondo ne muzingireyo ebizibu byammwe ne mutandika okulumya abantu. Abalala bategeezezza nti waliwo n'abagagga bannannyini bikomera abakola effujjo ly'okutta abantu kyokka ne babuusibwa amaaso olw'obwanga ne buteekebwa ku basamize. Kati basabye ekikwekweto bwe kitandika ne bannannyini bikomera babafuuze basobole okumanya bye bakolera mu bikomera byabwe. Ne bagagga bano ab'ebikomera oba tunaabaako n'enkola nabo baazaamu nga tweyambisa poliisi kubanga endaba amakuba gye gasinga okubeera bwe babakwata bagamba basawo ba kinnansi naye ng'ate emirundi egimu bagagga bajja ku byalo. Abo nno be baleese ebikolobero by'okutta abantu kubanga ffe mu kinnansi Abaganda tetusala ki? Tetusala bantu. Teriyo muzimu bannyabo ne bassebo mmandu amayembe gasaba muntu. Abantu abamu beegoba bagenda gye bagenza okubatendeka ne beegoba nga akaseera tekannaba kutuuka ke babasiibuliramu. Bwe bava eyo ne bagenda ne bagunjaawo obuyumba bwabwe ne bakola ebikyamu. Kati RDC abategeezezza nti essaawa yonna ebikwekweto bigenda kutandika kale n'abasaba babeere bulindaala ku ebyo ebyetaagisa. Bwe tujja akanyomero akalala tulambula bya bulamu olw'ensonga musawo mulimu ebyobulamu olwo wa disitulikiti owa health nga naye tuba naye ow'eggombo lwa health tutambula ki naye kati nga batubulya nti enene essabo lyemulaba zeziyende kuzembadde mbagamba ze mutayoza buno obutaasa bwe mutukansiriramu bwonna bugeggedde ojja okwogera n'okuba ebiddo ebyo luwanyi neputani nga mukama katonda kikino kye nanonye wano wanonye wamwikisa ogala ojjawo obuwadde. So njagala mbategeeze bakama bafu mutyambe embe bayonjo mwere enzijja ese omwabibako ebintu by'obuyonjebwa muli awo mutulimbalimba enzijja zammwe nkya completely muli emukwaza bantu ate muli bakyala mmwe bayonjo. Tukitegedde nti ebikwekweto bino byakutandikira mu ggombolola y'e Kamengo era wanamyuka RDC wasabidde abakulembeze b'abasawo bano okufaayo okuwandiisa abasawo bonna. Amawulire ge tulina nti muyina ebiwayi bya njawulo n'olw'ensonga eyo tetwayawuddemu biwayi ki oba biwayi ki naye twagala
okukuumira wamu obutebenkevu. Tulina ab'ebyokwerinda abagenda otwegattako, abamu bamaze otwegattako,